yasoose Yes, mbalamusiza mwenna ab'ekitiibwa. Muje baliko gyonna gye mutuusaako engalo. Baganda bange mwenna sijja kubamenya yonna mu mawanga gye musinzidde. Mbeebaza nnyo mwenna emirimu gye mukola naddala struggle yaffe eno gye tulimu. Nga bwe twabagamba nti struggle muno Abaganda bagamba nti bw'oba simanya ogira enswa bw'ekyusa simanya ki egundi envubo nga naawe okyusa. These are the things that you have done. Twabagamba nti kati struggle Museveni we yali agisuubira oba ne bakwano be okutambulira, then yakyuka. Njagala musharinge video eno, njagala muntagingire abantu mwenna. Naddala njagala muntagingire omwami Nsereko Muhammad, gwe tumanyi nga Nsereko Muhammad. Njagala muntagingire Afande Muhozi, njagala nawe Afande Muhozi obere ku video eno. Njagala muntagingire omwami Rwabwogo, naye njagala abere ku gundi eno. Njagala muntagingire the state minister wa foreign affairs Oriem. Oba mugitaginge video eno mugisale mumwe n'aba media companies mwe nankimanyi videos zaffe betumalo zikolamu nga muzisalamu nga mukonjera nga mwogera byonna ebitaliiwo oba mukitegeera. So njagala mwenna mubeere nga musembera ku video eno. Njagala video eno etambule bulungi nnyo ate mukwate kalamu n'olupapula kubanga byenjogerako njagala okubagamba byenjogerako I can stand for them. Even if it's propaganda, even if it's blackmail, even if it's what, each and everything chenjogera mu video, I will stand for it. Should you produce me in the court of law, I will stand for them. Buli ebigambo byenjogera wano, come where I am, open a case against me, then I will stand against them. Era Nabuye Mastula agambye nti enswa bw'ekyusa envubo nga naawe okyusa. Museveni wakyusa ne bakwano bo naffe kati twakyusa. Therefore kati tugenda kukukuba mu nkuba ate gyo gy'otamanyi. Oh. So musharinge video eno mujongereyo. Njagala okubawa amawulire ge muwuliddeko ne ge mubadde mulaba agatambula. Okusooka njagala okubatumirako mwenna bannyinaze mwenna Baganda bange mwenna abalwana olutalo luno. Bannange njagala okubagamba mutuwa amaanyi. Era Baganda bagamba nti eryokanga n'etonnya n'omanya ensisira bwe zenkanya emyoyo. Because you guys, I'm very, very proud of you. Bannanga basiba bagamba mbusimanya omanyi ne bw'osekula ebinyeebwa. Ffe we twagendanga ewajjajja ffe Masaka eyo nga bwe tusekula ebinyeebwa temubulamu mpulunguse. Naye tebaddamu ne babagamba nti bannayuganda muli babi. Bannange bannayuganda muli balungi. Eryokanga ekintu kya Lumbuye kino kirooka ne kibaawo. I've seen how cooperative you guys are. Amasimu ge mutukubidde. Imagine n'abantu ba NRM bennyini nakubira essimu nagamba kalera baabo bebeesiriwaza. Bannange mwekubireko mu ngalo. Bobango hashtag nze nti free Lumbuye wekubireko mu ngalo. Bobango hashtag ng'osindise Twitter wekubireko mu ngalo. Era mbasaba mwenna musharinge video eno kibalume kibandugudde. Kubanga tuli united bannange ono Bobi Wine yajja kutu unitinga.
temwakikomya kuba Eddie Mutwe, temwakikomya kuba ani, you are still united, even if we munawulira nti Kojja Omugezi bamusibye, even if we munawulira nti Kojja Omugezi bamusse. Nso mukyalo wange ambuuziza wano nangamba what's going on? Oyo Lumbuye yani? Who is Lumbuye yatadde ensi ku stand still? Embassy yettake yebuuza what's going on? Banange, you ask. Banange, I'm very proud of you. Banange, thank you very much. Thank you very much, ba supporters. Banange, guno mukwano gwe mutulaga. Era ne Lumbuye bwana akomawo bwati agenda kutandikira we yakomera. Era njagala okubakakasa nti Lumbuye bamuloketinze. Lumbuye afunise. Tusabe Allah subhanahu wa ta'ala nti abamusajja bamukwata tebamukuba bisiso. Nene banamukuba ebise no medication eri better. Ogenda ne mukola ekintu omuntu ekintu ngate mugenda muyamba buyambi kati Lumbuye alinga hot cake. Canada mwagala, America mwagala, bebuuza who is this man? Wano babadde bambuuza aba authorities, who is this man? Atadde ensi ku gundi. Lumbuye enjovu mwasindise obuveera mwe bamuhoozi. Musindika bano bawala bagundi bano bawala bani bono mwami ani ono. Ono yali former minister wa foreign affairs. Samu kutesa abantu be musindika tebamanyi kola bintu. Hamukitegeera abantu be musindika temumanyi kola bintu. Musharinge video muite bannammwe. Hamukitegeera kakati nga sinnaba kugenda kansooke mbasomera ekigundi kino. Mundowooza abasinga mu balabye. Mbadde njagala kuvunulira abo bannange. Kumanyi bwe tujja ebiwandiiko ebimu tujja biwandikiddwa mu bifuutifuuti. Bigambye nti we have reliable confirmed from trusted sources within tax security that human rights activist Lumbuye is in custody of the tax security. Ekyo kye twabadde twagala. Nti Lumbuye afindingiddwa out ngali muki abatake be bamukkiriza be bamulina bali bamuwanze. Bwe mwama abudakitinze ne mumuwanda kubanga yabalemeredde mwayagadde okumuteeka mu kaveera ako. Mwayagadde okumuteeka mu kaveera ne bigaana. Lumbuye enjovu. Mumwe namwe abali wana batulaba mutuzanyisa okuva ku president waffe. Buli muntu wa nupu gwe mulaba nga alina akantu kano. Eyeba njovu. Mumwe ate ekibi muyina buveera ate n'obuveera bubuno mwagala buwera. There's intense efforts by Ugandan security to have him and other 15 others deported, even though Turkish authorities are reportedly to be making further investigation. Bwe mumaze okusindika Lumbuye ono abalemeredde kati mumuwayiriza ndabye nono gutusimanya nono simanya Nsereko apostinze mu passport ye yaggwako akibi. Mugenda ne mulowooza nti amateeka bwe gakola mu kisi kyammwe ekyo ki failed states n'amateeka bwe gakola. Europe gundi takeyo gye mulaba eri half Europe half the other gundi. Takere kati teyinza kukola nsobi yonna. Waliwo pending case ya Khashoggi ono omusajja omusaudi gwe basalisa omusumeni. Takyayinza kukola nsobi yonna. Njagala mutegeezeze bano bagundizi be Uganda. This is not Uganda. Temusuubira nti eno gye tuli mujja kujja mbolokuba Kojja Omugezi mbusimanya yogedde kino okuba essimu mbu bankwate okubira polisi ye Kawempe okubira polisi ye Nansana mbu enkwate n'abataakana kati mumakasukidde. They need to know because they don't want to make any mistake. Take mwete mukimanyi lwaki ekozesa amateeka ga Europe naye nga take teri mu Europe. Fo okuva wano genda mu Europe mu take twetaaga visa n'ate tewaliwo strict gundi. Ekyo kye mutategeera. Omanyi bwe mubeereyo Uganda mugenda ne mubeereyo nga nemusuubira nti life ends in Uganda. Kati Uganda ziri sawa meke? Uganda ziri sawa 3:15. Enzikiza ekutte mwina Lake Victoria. Muina Owen Falls Dam amasanyalaze ge mulina wallahi teri nsi egalina. Mpozi Zimbabwe eyo wansi eyo. Nene mulema ensi kati ensi buli woyita. Ekutte weti 35 bloody years you've done nothing. That's how primitive you guys are.
That's primitive how you are. Musubira nti ebintu mujja kujja ku floor of parliament mukube ebikonde ne walala tibikola. Kati kyenjagala bagamba nti Lumbuye has been located. Those are very good news bannange. Lumbuye okubeera nga afunikiddwa wali ffe twabadde tu fightinga nti Lumbuye tazibwayo Uganda. Ate mwabadde mubeera kukikola ne mumusirisa Lumbuye ne mumutwalira mu eje emigugu gye mwabadde mugamba. Eno diru erimu abantu bangi. Eno diru yabaddemu abantu bangi. Mwasoose ne mukozesa abataaka okumwabudactinga naye mugenda kulaba Take egenda kuddayo Turkish government egenda kuddayo retrieving CCTV. Zino CCTV size Uganda. Ze musuubira mbuna amasanyalaze gagenda kuvaako. Si bwe kiri, it doesn't work like that. Banange kachibi ne chibi mulina. Nalaba wano mukyala Museveni ngazze wano last time bwe yajja wano. Ngali no baba jasinga bameka. Bonna no bali muleya. Banange things are not like when Ireland owa police tabera na mundu. Era wane wa police ogenda naye no mubuuza ndi kiki. Ne wakuyimiriza ku street no mugamba sijja kuwa license yange because you have the right. Ne Uganda oba wankubyedde sasi. Things are not done like that. So bana Uganda please mutegere muganda wafazuliddwa. Kakati nno tugenda kubalagira ko bwerere. Mugenda kulaba na Uganda abo mu UK, mugenda kulaba na Uganda abo mu Canada, mugenda kulaba na Uganda abawa. Lumbuye mugenda kulaba. Agenda kubeera icon. Mukola ne mukola ekintu nga musuubira nti nno mwakoze. Kyovola banga nabagambye eggulo. Bana abasajja they are not going to make a statement about the arrest of Lumbuye. They are not going to make a statement because ekintu kino bwe kiba akafayaringa. Ate njagala okukakasa government ya Uganda nti fe government ya Take tugenda kuja ashwaringa nti mwaingiza ba terrorist mutake okubeera nga bakaringa out illegal activities. We are going to assure the Turkish government. We are going to assure them. How much tegera? Lumbuye mwamukutta against his will. Ebebe nebe mwamugambi against his will. Olowooza babadde tebakimanyi nti passport ye yagwako. Abantu abali illegal mu Take okimanyi. Ate nno njagala okubagamba unlike emwe Uganda, every state, however a person illegal, legal, he has entitlement. Kati Lumbuye awo nga mbadde mugambo passport ye yagwawo, emmotoka n'emukona, ambulance wejja tebuuza. Emutwala butwazi nemuwa medication. However Lumbuye ne bwabadde ali illegal Take okumukomyawe Uganda first and foremost. Mwabalemereddwa mwabadde era kyovola bawokera olye mu bino byabadde yeyogeza. Kati wachi gundi yekyuse. Lwaki okera olye your statement has changed. Today oyogedde bwoti. Yasoose ne kakasa nti bakolaganye n'ebitongole ebikuuma ddembe okuli ebica poliisi ensi yonna Interpol okwata Lumbuye oyo kyebaka kano babisambazze. Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru Henry Okello Oryem ategeeza Kyabasa nti gavumenti erina kyemanyifu y'okukwata Lumbuye nti kubanga tebalina buyinza kumukwatira mu nsi etali yaabwe. Waliwo n'ebiwulirwa nti mu budde buno Fred Kajubi tamanyiddwako mayitire. Ensonga za Lumbuye era zongedde okufuuka namulanda. Waliwo n'ebiwulirwa nti ab'Ebutuluuki be bamukutte nga bamulanga obutabera na biwandiiko bimukkiriza kubeerayo era nti wakomezebwawo Uganda akadde konna. Kyokka Minisita Oryem agambye nti bino byonna ebigenda mu maaso bo tebabimanyi. Oryem, you are very. Oh, because you are paid to talk and act stupid. That's why your brain ceases to exist. Yesterday you said he has been arrested. That's what you mentioned yesterday. Yesterday you said he has been arrested and is in custody. And you are working together with them so that he can be extradited to Uganda. Extraditing someone it's not like someone coming from Gulu to Kampala. No, there are some laws. There are some cases by name into we are considering.
Okitegera, Lumbuye has never committed a crime. Lumbuye has never committed a crime, so you don't have any position to extradite him. Okitegera, era ne mugamba nti nakoze ate mulina kye mutategeera. Nze Kojja Omugezi okuyingira wane Ireland. Temusuubira nti fe abasinga okujja wano tuli basiru. Tetuyingira na passport abasinga. Muli basgwagwa nnyo. Wamukitegera. Muli nze Kojja Omugezi mulaba wano muntaddeko wanted mu munneetaaga. For what? Kiki kye njogera wano ekikyamu? Have I ever killed anybody? Have I ever killed? Has Lumbuye ever killed anybody? Mbu, he abuses the royal family. Bring me a video nga Lumbuye avuma royal family. Bring me a video nga Lumbuye avuga abika royal family. Nze Kojja Omugezi wano nze nabavaayo. Ate muddeyo mu video zange. Omanyi mugenda ne mulowooza nti bwe tuba tukola tulina ba PR. Lumbuye alina PR ku page ye. Nze nyina PR more than 4 or 5. Each and everything that you see I type there, I have to consult my PR. Chovola banga each and everything I type because I know I'm accounted for that. Anything I am told, go and watch my gundi. Mumusubira ntufubutukeri kumuyenge bigere ne tumalaga typinga. We are very wise. Lumbuye has never said nti kabaka afudde. Nze navayo wana nemba gamba nti kabaka ayinza okuba nga zempewe zikungunta ayinza okuba. Kati wo translating ekigambo ekyo ayinza okuba. You can't convict me with that word, my friend. Never. When teekayo nti unconfirmed report, you cannot confirm unless I confirm that. I've stated it to that it's unconfirmed. Okujjako nga temwasoma. Kyovola nga mwino yo Minister of Education afaanana bw'atyo. Kati mwena mujubilatinga Lumbuye mugenda muleta Lumbuye he has to come here, he has to go. Where? Ate kintu kino tugenda kidiginga kubanga there is a chain. Lumbuye abadde tasula mu kumpi n'abanna Uganda. There is a chain. Mwena mugenda kutya. Era njagala okugamba bw'oba wabadde involved mu kusupplyinga zino goons ezazze ne zi abducting Lumbuye. Weerabirire kubanga Lumbuye enjovu. Oba mukitegeera mwakidde wano ne mujubilate nga Lumbuye tumukutte era kati ate mwegaana emitwe gino bwe mumba mwagala okukwata ba propaganda. Lwaki temusooka ne mukwata Tamale Mirundi yavuma kabaka open the light. Bemma mwagala okukwata propagandist. Lwaki temukwata Gashumba wano yavuma Katikkiro n'amukola ki n'amusasamaza bw'ati. Kyemwakola mwayita Gashumba ne mumukwasa ekyoja mu miro. Kyovola banga yasirika. Bemma mwagala okukwata babugundi. Mwamenya bano kalistika mwako ke mwakola ak'ekisiru. Kaye wisdom yaliyo. Ate Kaye wisdom yaba warninga. Muddeyo ku statement ya Kaye wisdom gye yali akola. N'abagamba bannange you have to be very careful. Bemma mudiringa n'abaana. Naddala ffe abaana abacrossinga borders amwe. You have to be very careful when you are dealing with us. Era mujja kwata obwo busisisi obwo w'ekisiru. Naye omuntu nga nze Kojja Omugezi I can cost the aid that is being given to you. Gwe Museveni by the Irish people. Tosuubira nti osobola okujja wano n'ojjaga mmanyira. Era bw'ojja wano come kill me then go. Neemanya. They will investigate. Temuddanga kumanyira abaana be mulabanga muli Kabuye Boston oyo mulaba mu America. Patricia Seungu mulabe Bungereza awo. Nomani mulabe South Africa awo. Mpozi nomani mumulume munyige bunyizi. Temuddamu okumanyira abaana abali eweru. Obalaba n'abe Uganda be mutasobola kumanyira. Temuddamu okutumanyira because we know where we are standing. Omwana bw'aba yakuleka n'agenda into the other country. That country lies responsible. That country, Turkey, signed the Geneva Convention. Tontabala nange siri kutabala. Then why do you send goons there? Or pretending that bagenda ku real life concert? Why do you have to send them? Hoshtegera. Lwaki? Njagala okubagamba mmwe. Mwe mutulabira wano. Ne president wa foyo mumulabiraawo.
tuli mazzi mawanvu. Mwasi baba Edi Mutwe nga musubira nti tuli mazzi mawanvu. Mumusigale nabo babesiye bamwabo aba entertaininga comedy wamwe. Kati mulabe ali commentator araninga simanya bigundi bet online. Musigale nabo bemwamanyira nekyagulanye muyina okumujjako engalo. Kati Zaake atuse ate Zaake bwe mugeza naye ne Zaake naye tugenda mu sportinga kumutugenda kumuteka mu international limelight. Zaake came to defend a human rights an activist. He came to know what is going on because he's the shadow minister. I mean he's the commissioner. Kati mugeze mu matuke Uganda muteke kaga kagaloga mwaga gawunya obusa then mugenda kulaba mpozi mu mutte bosi. Zaake mulowoza okujeno he was advised okugenda ettake temulowoza nti yafuutuse bufuutusi nga gwe Nsereko bw'ofuutuka n'ogenda mbidirudiru ebyekigwagwa ate gwe Nsereko nkujjira Nsereko nzija gy'oli Nsereko twali twakuteekako gundi nga tukulese naye Nsereko this time opamye gye gava musharinga video netuuke ku Nsereko Muhammad this time apamye gye gava mukitegeera this time opamye gye gava this time opameje gava so bana Uganda please okusooka mbebaza omulimu gwe mukoze mwenna bawo Twitter mu tweetingire Turkish government in Ministry of Internal Affairs such that Lumbuye agenda afune medication bamukebere mu college good enough to sobola okusechuwalinga lawyer. Kwa mchitegera good enough to so nabataka batubuziza nze wano bambuziza ku embassy ya wano what is going on who is this Lumbuye afuse njovu nga mwagala giteka mu kaveera kwa mchitegera ekizibu kye mulina mwawamba eggwanga eryo nga mulimbye abantu mubaddewo ku bulimba. That's why you don't have any investment. That's why you goons who have ruled our country for the last 4 decades, you don't have goons. You don't have any what? Any investment. The only investment you have, mbumugudde we somero gulu kati musomesa bachi. Amasomero gabalemye okuteeka wa masomero. Mudidde amasomero nga Makerere University mugavidibiza. Mukati mugudde we somero lyawa, Salimu Sala gudde we somero. Bannange you can bring someone from the village. Basajja mwava mu byalo. Ne wallahi byalo tebyabagwamu. You have demonstrated how stupid you are. Aha, bannange. Sometimes ebintu bikola ki? Ebintu bijja. There is a reason lwaki ebintu bibaawo. Bannayuganda bannange mumanye okukwatibwa kwa Lumbuye twategedde. Kwabadde kulina ebirala bitugenda okutuzuukusa. Bituzukuse gwe woli bwobera activist we checking ke ebintu ebiri kuli surround naddala baganda bange mu abali mu busisi singo bo Dubai eyo wawa mu ba activist mwegendereze abantu mutambula nabo kwa mukitegeera mwegendereze abali South Africa eyo ba mafia abayitirivu mwegendereze bi Allah subhanahu wa ta'ala chovola batwagala nnyo. Wamukitegeera Allah subhanahu wa ta'ala nyabagamba wano namboze nga tannasala ddiro namboze twali ku live gwe gubajjo walina wa Bobby Wine n'omutwalira essimu n'omulaga nga nze ne Lumbuye tuli ku namboze obokitegeera nawulira president nga akugamba nti bakole ki bagambe ba stopping ekintu ekyo. Manyi president waffe is a very smooth guy, is a very smooth leader. Ayagala n'omuntu atamwagala obokitegeera naye njagala obbagamba twagenda okuwulira ekiro namboze ebyo saagala bikuzaamu kubanga namboze wasala eddiiro namboze n'okola ki era namboze yababuuza wano n'abagamba nti ono omusajja ayogedde ku Spiriano Lwanga n'agenda n'ayogera ku Katumba Wamala ne bamukuba ono omusajja lwaki temutuula naye ekibi obusiruwe mulina
Chovola bange gwanga lino ligenda kubalema okufuga. Zino ensi zino bwe ziraba omuntu ng'oyo ng'ayogera ebintu ne bibaawo. Oyo omuntu zikolagana naye. Russia ebikola. America, Bungereza wane ebikola. America ebikola. Homukitegeera. Naye namboze yababuuza. Kati muli awo njagala okubabuuza. Kino ekintu kyandibadde very simple. Lumbuye wabayogera ebintu ne bi happeninga. Mwebuuze mwe nyini. Where is the problem? Lumbuye ajjawa information. Mwebuuze kubanga nammwe abavubuka bwe muli n'obwo nabo bukoye bwe mutuma okwassasinating abantu nabo bukoye bwagalako better Uganda because omusajja bwa assassinating omutuma kati nga bano be mwatumye ettake bakimanyi mission ya gundi bano tebagenda kuddayo. Wamukitegeera abantu bonna abaana be muwadde mutuma bonna tuwulira mbu mubakoze ki mubasse mubamazeewo muyige bwe bakola emirimu simwe mukamukama mukola obumafiya wano ensi zikola obumafiya Bungereza ekola obumafiya naye bwekkirira naffe bwe tunajja mu buyinza naffe tugenda kukola obumafiya naye in a very professional way naye mwe mukola ebyobusiru. Omusajja Lumbuye, why is he a threat to you? If you can't defeat someone, then join him. Ekyo kyemutakkiriza. If you cannot defeat Kojja, then join me. Lumbuye abambudde mwenna. Lumbuye wano mumwesibako musimanya avumya Buganda. Nabagamba wano fenna Lumbuye ffe twamusooka ku internet kuno. Internet kuno mwali mwagikyusa nga muliko ebyo byakulibyaku era kyovola abantu bagikwano nga boogera bya bulimbalimba. Buli lwe muleta ka diversion kamwe mubadde mulese ka diversion kakenzo tukakubye. Kubanga internet yeyokezza for the last consecutive 2 days. Nakugamba Museveni bw'oba oli mugezi. Namwe mwenna bamuhozi simanya mwe bajjana tisimwe mugeze mu efise. Mugeze mu efise mutuule wali just mulabe internet bwegenda okwaka. Musse radio abantu baddukira kuno. Musse buli kimu kyonna communication system ze Uganda abantu ne baddukira kuno. Mutakisinga internet abantu ne bagenda ku VPN. If Lumbuye is a threat to you guys, then why don't you join him? Why don't you join him? Lwaki musindika bizine bino ba feri yanga ba Nsereko? Why do you have to send feriers like Nsereko? Mwezira kintu Bobi Wine kya communicatingako because Bobi Wine ye yabafuukira ekizibu nga ate akyali kizibu gye muli. I want to assure you this. Kati mulumirwa Bobi Wine apostinga ali luddawa. Wano mwali muvuddeyo wano musenika amannyo muvuma gundi Rubongoya. Kati Rubongoya lwaki tababulira Bobi Wine gyali mwabadde outinga Rubongoya. Rubongoya avuddeyo n'akaspostinga n'akugamba nti Rubongoya I don't sagala Rubongoya abeere 100% gyendi. Kubanga nze n'omukazi owange siri 100% naye tali 100% gyendi. Mwe bino bye mulina I trust you I do what. Lumbuye yavuddeyo n'akugamba nti omuntu bw'aba ayogera ekintu weebuuze lwaki akyogedde. Omusajja yaleeta gundi ya Bulange Mmengo. Mwenna abali wana batiitibya awangale ayisa abasajja awangale bikibi wallahi kabaka nga ggwawo. Nga kabaka ggwawo ne mwenna muli eno muwangale ayisa abasajja awangale kati bwe bakwatidde ku ttaka mwenna ne muyima ne musituka. Omusajja n'abajja n'atusu ne tukimulekera ekintu kya busabasajja naye omusajja oyo tavumangako kabaka. Omusajja oyo ye yavaayo n'ajja n'ayogera kabaka wallahi mwamukwasa mukula n'amuvuga ku ttaka n'amutwala paka wa Kenya. Kabaka owaffe ne mumuyisaamu ekigundi ekityo ne muvodde buli kintu kyonna. Kati wavaayo kano kasimanya kaani kaseruluma mugundi. Njagala muntagingire Nsereko. Kati mbagambye ekyalumbuye bannange mbasaba mukoleki. Ate kino njagala eno message njagala muntagingire baganda bange mwenna abali ettake. Baganda bange mwenna abali ettake mwenna naddala aba people power mwenna. Please abaganda bange mu aba people power. Mumanye ffe tulina coordination, diaspora coordination.
president wa fatula mu America atu coordinating but tuba tukuba kubidde nga twagala information we really want information era mugenda kufuna information okuva eno nga abantu baagala kujja Lumbuye bamukole bamufunire everything which anyway bintu ebisinga sagala be discussing one but tuba kubira amasimu please mukwata amasimu gammwe because naffe we are very busy. Hochsegere naffe we are very busy. Kakati njagala muntu agingire Nsereko Muhammad. Nsereko Muhammad opposed olwayo no gamba mbu confirmed the goon made an overstay in Turkey since 2018. Mr. Bean had no courtesy to seek asylum. He thought his hypocritical backers would help him. Nsereko wano wasoka njagala muntu agingire Nsereko n'abamugoberera. Nsereko nza omanyi bulungi bakitaffe bamanyiganye bulungi. Bakitaffe bali ba mukwano. Nsereko njagala okugamba nkumanyi bulungi ng'oraninga business za muhoze Zambia. Era Nsereko nkimanyi Zambia egenda kuba ne elections nga 15. Nkimanyi kubanga Museveni akolagana ne Lungu. Kubanga Museveni yayigiriza Lungu engeri gye babbamu omusolo. Era mu ZRA Abanyarwanda gye bali bangi abava mu URA. Nsereko nkimanyi gwe bali runninga business za muhozi Zambia ne zifa. Katonda tali anguzi. Nsereko tukumanyi bulungi ate this time opamye gye gava. This time olinye ya emaje. Nsereko singa tove ku president waffe Kyagulanyi Ssentamu njagala wano mu sharing video eno. Nsereko njagala okugamba nti Mungu gwe yazadde nenda awezaala Allah gwe yawadde oyo Bobi Wine gwe mulabaawo temulowooza nti yazaalibwa bwatyo naye he was given luck to Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo omusajja alina omutima oyinza okwebuuza nti oyo omutima gwa kikaaki ate n'abantu bakolagana nabo bonna bayina emitima oyinza okwebuuza nti gya kikaaki because when you work with Bobi Wine aku influencinga aku transferringa into a right person. Era mbagambye Uganda eyo egenda kufugibwa Bobi Wine ne the first 1 year mugenda kulaba Uganda nge competinga n'obwo obusisisi obuli awo because omwana ono alina omutima omulungi. Kati Nsereko ekisinga okubaluma omuntu gwe mwali mulaba ku street kati y'omuntu akoze eki kati ekibaluma Nsereko bojjeno owekukutiriza mu bugundi bw'abantu. You can't even afford an hotel. Nsereko I can assure you oli Uganda wepankambo ina sente ne baganda bo bali wano Germany bafumbirwa ebisajja ebikadde. Lwaki tosooka kuyamba baganda bo? If Uganda is safe, if Uganda is whatever, why don't you help your sisters who are being bothered in Germany here? Bambi munansonyi wamwe banyinazo okubaleetamu. Kubanga bemuzaalirwa n'ekinku nejje namwe ate mukola ki? Nsereko ina muganda wo wane Croydon musajja musiramu mulungi oyo yatugamba nti bannange temunsemberezo yo Nsereko muyaye. Nsereko tonna zimba na nyumba. Mukyala Mary yakyambadde yakusuza joddawo nodda nomanyira Bobi Wine omusajja yali yeeyiya ng'akuba essada wallahi n'azimba ennyumba ngeeyo. Gwe kyoliwo kuyambala Tommy Holyfield. Tommy Holyfield doesn't help you anything. Nsereko wabba na bubbi kaluluka nyanzi yali akuwangudde. Era Nsereko nkugamba this is your last term to be in parliament. This is nesegirinya akusinga. Nsereko kiki kyokoledde abantu b'omu Kampala Central? What have you ever done for the people of Kampala Central? Tell me something. Oba wali ozimbye yo toilet. Okola oli mudiru. Nsereko mbuulira gwe omusajja omusiraamu omuzikiti gw'okuwerya mwawo bagututte. Nsereko basajja basiraamu babasse Kampala tosobola nakeera kumakya n'osituka n'obuuza report z'abasajja basiraamu ne you have a courtesy of coming and start backing wena ng'oyiika n'endusu woti ku Bobi Wine.
Nsereko njagala okugamba fe sometimes we don't even have where you are a failure. I want to tell you nze Kojja Omugezi ne bwembanjo za mataka manyuma gaba kadde wano oba nkola mbalalu. It's my profession. Naye gwe you are a failure. Oba kalulu okabba bubbi Nsereko tebasobola nakulonda kuba LC1. Kati ovuddeyo kubanga mmwe kibaluma Bobby wano bwe yavaayo na communicate na commenting nga kubayimbi ekyo kyagenda gundi namba ayinza ati okuvaayo era atukoze ki Museveni has reduced you Nsereko tata wo buli lwakulaba tata wo Museveni yamusanga be basajja abagagga mu Kampala bakitaffe be bali abasajja bali bebbirira ne baweereza zibbaasi eruweerezo zitambuze amaguzi ga gundi nze kitange ya sacrificing kawo gundi ye namba we yali akolera ngebyo kulwanyisa mu bireta ne babikola kimwayi kyovola banga muri nnyo mu transport homu kitegera so Nsereko njagala okugamba you don't have any audacity okuvaayo nojjo tandika okuvuma omuntu ayogerera just okuzibula banna Uganda amaaso Nsereko mwokubeerawo kwokutta abantu mu Kampala constituency yo bana abasajja baavayo ne batta abantu wana basuka ne mu 10 naye oli awo obutise matama mu bantu be batta mulimu abakwano bo mulimu basiraamu banno mulimu bandi naye ovudde awo obutise matama n'olwo mbona yo kivuddeyo mukyogereri abantu mbu kituyita ababahugundi Nsereko I'm very smart. I'm very smart. Eyo ka video kozjeyo n'oleta nga mbwe naita Fred na kugamba nti Uganda okuterera that one has been doing it Museveni akikoze ate Nsereko it is suspected that nti gotambuza n'obutu obwo it is suspected jango okolechi kubanga nze sikulabangako I still treat you as a suspect then when ndikulabako that's when I will send you wachikola ne for now nkugamba it is suspected nti gotambuza obutwa ate especially obutta abasiramu it is suspected wamu kitegera mbu Bobby Wine avuddeyo mwayagala nnyo Bobby Wine atu denouncing ate naddala nze ne Lumbuye Bobby Wine because he's very smart Bobby Wine is very smart Nsereko gotambula from one TV to another mbulira Bobby Wine gyalaga otambula from one TV to another ani asasulira airtime yo because you are a state agent that one I'm sure era buli naku tusiba tugamba abantu ne tubagamba bannange Nsereko is a state agent ngamuwakana twabagamba dda wano banna Uganda ne tubagamba bannange Nsereko is a state agent ngamuwakana kati mumulabye owempaka kuna mebiri kati mbukitandise okweyogeza mbukyeyogeza bino nti this is a political activist human rights political activist my foot. These are not human rights political activists. These are goons, these are thugs, these are bigots that are going around preaching hate speech, hiding behind fake accounts to insult other people. Now, there is tremendous proof. Fake accounts, they started a hate campaign in Mugende Muvuma about on social media. I can tell you, you've made all insults against me. Whereas I don't wish that you be extradited, but I want you to know that one day you're going to be accountable for those acts of Dovayo, no limbirira abantu, ne muvuma bannamwe, ne muvola bannamwe, ne muvola amakagabwe, and now ababadde baba sponsoring, they are bigots, ababadde emabega sponsoring these people. Bavuddeyo Katonda yagamba nti bw'oba oyagala okulaba shayitwani ebadde emabega w'omuntu gikooneko ojja kulaba okumanya Nsereko oli mugwagwa nnyo oyo mukama wamwe gwe musaavinga abaana be baabatta mu November yavaayo
n'agamba they were terrorists. Banaye Katonda bw'akummanga common sense abaakukoze bubi. Katonda bw'akummanga kakageza akatoola abaakukoze bubi. Naye ate bambi these goons kati the same biri Nsereko ebigambo by'obadde oyogera ku live yo gy'okoze olwaleero. Obadde weeyogerako. It is you who is a goon. It is you who is a terrorist. It is you who is everything. Museveni yavaayo wano n'aclaiming n'akugamba nti we killed them because we killed them. Eh? Museveni has practiced tribalism. Ba ministers mumalaba bagira bonna banyarwanda bonna. Museveni has practiced nepotism, secretarianism, corruption. Atute babye takali abantu nga mweka Nsereko mulaba because you are paid to talk and act stupid. That's why your brain ceases to exist bino ebintu temusobola kubyogerako. Tugenze maso muulirize ebigambo bino bye kibadde kyogera. Kibadde kyeyogerako kyennyini. Bw'obadde osubira mbu ohatinga Bobi Wine ne you have demonstrated yourself oweyambudde osigadde bwereere. You can see all those that have posted are the people that have been supplying fake information, supporting the supply of fake information, promotion of terrorism through this. Because this is terror. And I can assure you, if you're saying you want to share everything, we've dissected everything. Bavuma, the royal family, they insulted the kingdom officials. These politicians were nowhere to say, please stop. Omanyi, bano ba Museveni gundi cadres baba tuma nnyo kino munyina okukyegendereza. Bagala nnyo okuseparatinga Buganda ku Bobi Wine. You have tried your level best to separating Buganda ku Bobi Wine. Chovola banga ku CBS gwe Nsereko otwalayo gundi zeze empale zeze zikulingeza mukama wo Museveni. Bobi Wine tasobola genda yo. Mwayega kuwa platform ne Bobi Wine tasobola kumuwa gundi. Mwayakoze nnyo kulaba nga museparatinga gundi. Since when mumbulire we've ever netuvuma kabaka? Since when? Since when we remind them netubuza Nabagereka nti tolabanga omusajja waggwawo. If I ask Nabagereka kumuremindinga nti osobola otyo okubeera ne kabaka nga ayambadde vest gyali mu buli munansonyi w'okwogera ebintu bino ng'omulaba afaanana bw'atyo. Mwena balaba Ssaabasajja kabaka ng'ava enkoni. Mwena mwalaba ng'ekkooti emwambadde. Kati oli Nabagereka naye if we remind them. Waliwo akuba mulina Minister of Education afaanana bw'atyo. Tugenze maaso. Nowhere to say please stop. Chemukola si kirungi. Seruka mama yute bwe bakutte kulirye n'abuukabuuka. When they were saying that political calling my president Seruka mama yute. Calling my president Seruka mama yute. Wanonga waliwe oswesitula. Wena ogenzo yambadde n'akakofiira ka red. Wena mbo tulimba mboliwa people power. We are very smart. Chovola banga twapukuganirawo. We knew that you are a state agent. Muchijukire kyonna n'ebitegetege nga kiri magere. Bonna bagenzeyo bonna wawakana wano n'ogamba mbutokola ki. Tobeerangako magere. Nene tukugirayo ekifaananyi ne tukulaga. Oba kitegeera ne tukulaga nti waliyo. Oba kitegeera. Kati oyita my president Seruka mama yute. Gwe Seruka mama yute, my foot. In Uganda should be murdered. They did not come out to condemn them. Not even to distance themselves from these bigots. By the way, ladies and gentlemen, these bigots are not many. But abantu bebalinga promoting racism mu nsi ezimu tebaba bangi. Omupiira gwa Bungereza bwe gaggwa waliwo abaavuma Saka ne bagereka every now and then. The videos are there and we've stored all information. Insulting the royal family, insulting the children, insulting Wasat, insulting everyone and their backers. Olwaleero kasitana mu abantu ababadde balowooza. You've seen their backers. You've seen their backers. Now they are coming out to call them political activists. These idiots that have been preaching sectarianism, that have been preaching genocide,
They have been preaching hate speech. And you say you're going to go to foreign countries and say these are the righteous people? Because they think they have monopoly of opposing the government. We can all oppose, but oppose. Okawulira ako ke kali balima. Ako ke kabaluma. Monopoly of opposing. Akako opposition yako kabaluma. Matthias Mpuga wali awe office baluma. Wamukitegeera milioni 5 government zeri supposed okubeera ngeziteeta mu nupu ate nupu yo neziteeke walala zibaluma nnyo Nsereko alina akabinja ke kanene nnyo ne Besigye mwali ekintu ekyo mu monopoly of opposing kibaluma nnyo fenno tu opposinga mu 7 for real tetulimba respectful and hopefully oppose respectfully. You must know your lips and bounds. And for sure we shall pass a law. I can assure you, you can run however far you run, you'll pay. The Chesikanya Nacho is imprisoning them. They must pay for the damage they have caused. Because innuendos zebakora, the propaganda babakora damages someone. That is why anyone who publishes anything false must pay from their pocket. And you know, whatever you do, you're not going to intimidate. I'm intimidatable me. I can tell you. You can intimidate others. If you don't join us, you blackmail them. Okay, kakati Nsereko. Njagala okugamba. Try oboli musajja oyina obulima wa bubiri. Oboli musajja ekyatuuka ku Judith babiri. Ekyatuuka ku ono omukyale yali wa KCCA Jennifer Musisi olowooza bote baagala Uganda Judith babiri tayagala Uganda bw'oba oyina obulima wa bubiri Nsereko announce nga zaake we yabadde afulume Uganda nti ojja UK Nsereko announce nti ova Uganda era mpozi gende Dubai genda wawawa naye jangu mu European countries oba America oba North America genda o announcing nti onfulume ebweru then you are going to see that we can intimidate bino bye wajjanga wano noyagala okulimba abaana o meetings ba mindset abaana abantu oyagala okubakola ki okubattira future yaabwe o meetings abaana kati bwoba weepanka Nsereko njagala mu mungambire nti Kojja Omugezi akugambye bwoba weepanka nti oyina obulima wa bubiri gwenno engeri gyoyogera kirabika ne Bosco yakwazika akalima awake akafedinga jangu announcing teka ku social media yo nti I'm heading to US then let us meet kubanga Nsereko njagala kugamba you are a candidate in ICC. You are a candidate. You've been contributing to all the atrocities that have been committed by the regime of Museveni. You have a hand in them. I want to assure you you are a candidate at the International Criminal Court. This time we will go fulume Uganda. Gezako fulume Uganda. Never tuna kumanya. Then you are going to see kubanga gwe chikuluma Bobby Wine. Echikuluma Bobby Wine. Nsereko soka wetereze. Ba MPs bo banna segirinya yakajja just a few days asobodde okusecuringa eddwaliro wakiri gwe zimba abaana batunda chapati bwogenda singa ova kuba MP Nsereko Muhammad, what are you going to do? Abaana bo baabo wabadde obateeka ku Facebook mbwe lino omwana w'emyaka 10 omwana wo w'emyaka 10 emeka akulaba. What is the future? Abaana bo tebagenda kufuuka nga boolanya kati abali e Dubai. Abaana bo tebagenda kufuuka nga bakatumba wamala abali ludda wa education yaffe yonna yonna mugisse mu abaana bamwe basomera bweru. Nsereko abaana bo nkimanyi bali mu international school. Nsereko birungi alina amakulu. Ekibi banna Uganda bana abasajja okutukugirako bwetuti because we don't do critical analysis mu bogedde. Cheche kizibu kinjagala okubagamba. Buli muntu yenna avaayo okwogera. There is a reason lwaki ayogedde, dirwa ayogedde era lwaki ekintu ekyo lwaki akyogedde.
Bansereko bano muyinza okulaba nga babadde n'omukono mu abductinga gundi. Kubanga Nsereko is muntu wa ddiiru. Nsereko ashwaringa bali bambi omanyi bali aba bebafu abo bemulaba abo abavandimu abo bebafu. Wano Kashumba yavaayo n'ayogera ekigambo ku Katikkiro nga tekimuyina kye mwamukolako. Nsereko gwe gwembuuza lwakuba Kashumba mu meetinga nga munywa bukyaye eyo ne munyumya ziddiiru. Kati olwokuba president waffe avudde munoonyeza Bobi Wine naye temujja kumufuna. Ate mmwe Nsereko mbakakasa, you will end up kneeling down for Bobi Wine. Mark my words. Mark my words. Mugenda ku ending up nga munirinze down because Bobi Wine has surprised you guys. Who is this guy to be loved all over the world? Bobi Wine ina account ku Facebook ne president wa America tajirina. Bobi Wine is being followed. Everyone is asking buli kintu kyateka ku page ye. Waliwo ba analysis ababikebera is being followed by over 3 million people. Museveni, how many millions have you been followed? Mwagala Uganda nga eri bwetyo. Mwagala Uganda nga Uganda bwebeera bwetyo mwe mufunamu. Amasomero 2 years tegasoma. Mwe mufunamu olwokuba abaana bamwe bakola ki? Bali mu international schools. Lwaki temuva ku banna Uganda? Lwaki temuva ku Bobi Wine? Muve ku Kyagulanyi. Abaluma nnyo gyali temujja kumanya gyali. Ate kano kaakomawo. Empale zigenda kubalebera. Kano Kyagulanyi kaakomawo empale zigenda kubalebera. Njagala okubeebaza nnyo mwenna abakola muganda wange Lubongoya. Nkwebaza nnyo Lubongoya omulimu gwokola. However, all the trash they are talking about, abantu bakubira simu, you are very welcoming. Cheche kisinga okubaluma. However, all the trash they are talking about you, we are going to rescue our country, however much it takes. No kiraba kyonna kyogera kikola ki? Gendo ozanye PlayStation Nsereko. Bino bya politics tobisobola. Bobi Wine mazima wanvu temumusobola. Bobi Wine mazima wanvu mwasuubira. Wano Bobi Wine lwe bavaayo ne bamukuba amasasi wavaayo kyoyogera. Wano Bobi Wine lwe bakutta abaana ne wavaayo ne kyoyogera. Kati olw'okuba omuntu abikudde banna Uganda amaaso. Mwe muli ku sente za miwa musolo muina contract. MTN yabawa contract. Olwokuba mukaringa out mission. Ate Nsereko, I want to assure you this. Namwe mwenna abagoberera bana abasajja. Bagamba nti bw'otambula n'abambejja. If you walk with the royals, it doesn't make you to be a royal. Nsereko njagala okupromisinga. Tolowooza nti wali osinga Aronda Nyakayirima. Tolowooza nti wali osinga Kaweesa. Tolowooza nti wali osinga Kajenzi. Bajja kukozesa olunaku lwo bwe lunaakoma wali. You will be slaughtered like a chicken. Kino Nsereko nkikuddamu nkikuremindinga. Because olinganga ali kuwujja ekiwojjolo. Bw'omala okuwujja ekiwojjolo, that's when. Kati Nsereko kankuwa example. Munansonyiwa mwenna because I know this live is being watched by over 18. Bw'oba owujja omukyala ekiwojjolo, omukyala bwe bakuba bakuwujja ekiwojjolo. Oyinza okulaba omwana muwala n'ogamba I'm talking on the man's perspective. N'olaba omwana muwala n'ogamba era oyo bwe mukwatako bakugambye omwana muwala ayina siriimu n'owakana. Tubagamba mbaleetera perception eyo mugitegeere. Omwana ayina siriimu naye bw'omala okumuwujja ekiwojjolo ng'olwotandika okulaba entaanaayo. Ng'olwotandika okulaba ng'oyiye ekisipi kikkubye. Kati that's when you are going to realize nga Museveni tumujjeeko. It's going to be too late. Nsereko gwogenda kujja otandika n'okutwe bannange nze ndi muganda munnammwe. We are not sectarianism. We are not tribalism.
This people power, this noob, we are not tribalism. That's why in the coming 2 months, tugenda having a conference. Mugenda kwebuuza. You have done all our your level best. Okubeera nga mutaninga down. Mukipingira banna Uganda mutanuru. You have done all your level best. Nsereko wano bali baslaughteringa abasiramu. Where were you? Mu abasiramu mwenna mubadde ruddawa. Omusajja Fred Lumbuye avuddeyo azuukusa na Uganda. You are terming him to be a goon. Work with him. Mubuze information evaawa. Nze Nsereko bwenzija ne nkubuulira. Performance yo mukyala wo nga agimbuulidde. Nsereko kati kino kitegeere. Nti bwenzija ne nkubuulira performance yo mu buliri. Nga mu buliri obeera mugwe ne mukyala wo. Leave alone buno obuwala bw'oyendako. Dayo webuuze mukyala wo. Ani chichi. Where do I go wrong? Bwenzija ne nkubuulira nti Nsereko tomalaako. Nsereko olinganga simanya chichi. Dayo otule n'omuntu go performinga naye. Chovola banamu abantu bagali mu government. Muddeyo mwebuuze. Where do we get the information? We are not your enemies. Kojja Omugezi nze ne munantumira bakwano bange bonna. Bajje bangambe mbu I have to stop to talk about politics. I am not doing anything harm. I'm not violating any constitution. Sirina muntu gwe nali nkubye sasi, sirina muntu gwe nali nzibye, sirina muntu gwe nali nkoze ki. Nze nzija wano nze ne muganda wange Lumbuye ne gurupu ya ffenna nga tukulembeddwa president waffe Kyagulanyi tuzibula banna Uganda amaaso bemusibidde mu kizikiza. Ne musuubira nti mwe life is meant for you. Ne musuubira nti mwe muli supposed okutwala abaana bammwe mu Heritage Academy. Nemusobola nti international schools zezina okubeerawo. No, that won't work. That will not work. Fe mujja kututta, mujja kutukola byonna, naye ate njagala okubagamba gye mukoma okutukakkanya ate gye mukoma okutukola ki. Bobi Wine abasiriikiridde temumanyi kyazzaako naye kino nkibalayiridde. Kino nkibalayiridde. Singa munalaba Bobi Wine bwana akomawo bwati. Mugenda nakupama mu mpale gye mulina. So nga maliriza Nsereko kamumaliriza. Nsereko nkuwonize. Bwoba oli musajja ngo olina obulimaawa bubiri. Jangu olage nti ojja. Nsereko tugenda kukwekwatirako. Tugenda kulimitinga okubanga tokyalina sinsi. Bagenda kuteekako travel ban. Buuza olanya. Ogenda kulaba. So gwe kankuveeko kankuleke. Nebaza nnyo abantu bannuupu mwenna babaddewo okuva ku president waffe. President Sebo otulaze nti emirimu gyaffe gye tubeera. Emirimu gyaffe acknowledginga. Bano kashibalume kibadugudde begende betugira ku minyaanya. President wange, thank you very much. Fe mu maaso go tulabikanga ba political activist. Bone bwe tunalabikanga ba guns ba propagandist bani in front of you and in front of bana Uganda bwe tuba tulabikanga ba political activist. That's okay because we have highlighted tuzibuda abantu bangi nnyo. Wamukitegeera. So President Sebo webale nnyo webalire ddala. Nobody will bring you down. Batugoba ku TV byabwe. TV yaffe ne tugiteeka wano. Era namwe mwenna abali e Uganda abagula data. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. N'ekirala njagala okwebaza management ya NOP ngekulembeddwa w'ekitiibwa Secretary General Louis Rubongoya. Dr. Hildaman ekintu kye wakoze ky'amaanyi nnyo. Waliwo abantu abamu sijja kugaana gwe bw'oba waganye okuwaayo information ku Fred. Oba waganye okutypinga. Nkimanyi nammwe mukikolera eyo.
Wamukitegeera mulimu gwe mukoze bannange abantu mutulaze nti we are not alone. Mutulaze nti emirimu gye tuvaayo ne tugamba nti katukole ki katwewe. Wallahi bantu mmwe Allah abawejjana. Allah mwebale nnyo banyinaze mmwe mwenna waliwo manyinaze saagala kumwogero we Canada. Abantu mwe can you imagine abantu babadde bakuba amasimu babadde bateeka Turkish police Turkish Ministry of Internal Affairs nga bajukubira amasimu straight ne bayita ba interpreter. Bana mmwe ate kati mutukiraze. I'm very proud of you, our followers. I'm very proud of you. Bannange omulimu gwe mukoze gwa amaanyi nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. We are not alone. Naffe kye tuba promisinga ne muganda wange Lumbuye bw'anaavaayo insha Allah. Agenda kulaba buli kimu kyonna. Agenda kulaba buli kimu kyonna. Bu hashtag bonna we mukoze mu continuing okuinforminga government ya Take nti abantu ababadde bakoze kino bantu ba terrorist. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Banyinaze mwe ababiri mbiyumba. Nchimanyi mubonabona nnyo. Baganda bange mwe abali e Uganda. Nchimanyi ka data ka sente ntono. Leave alone if abalera ku wifi. Neba nange mutulazo omulimu gwa amaanyi. Lumbuye bw'anaavaayo nadda ku account ye n'alaba biriyo byonna ate agenda okubasabula. Kye mwabadde musuubira nti within whatever mwagala kumuteeka mu kugugu. Nabagambye Lumbuye njovu tasobola kujja mu kaveera. Mwalese buveera. Mwabadde musuubira nti Lumbuye musobola omunyiga bwe muti Lumbuye mazima wanvu. Amanda kamera nkulamusiza mukwano gwange. So banange temuzikiza. Bananga abana be UK mwebale muganyinaze Patricia Sewungu muganda wange Katochimera mwebale kuteeka na UK babadde batu kicheche kigenda maso. Who is this Lumbuye? Gwe Nsereko kagege ne bageza bakusiba tewali na muntu asobola kuvaayo. Ne Lumbuye omulamba bwati. Lumbuye atadde nsi ya Take ku stand still. So mwebale nnyo mwebalira ddala. I'm very proud of you. Temujjango okwo bannange mweyongere. We are the winners. We are the winners. Buli each and every incident gye batuteeka mu bana abasajja. We come out winners. Tuba demonstrating nti ne mu diaspora nayo tuli baakabi. Tuba demonstrating nti ku ground ate tuli baakabi. Museveni twamukuba akalulu flat akimanyi nti neyo office gyalimu agirimu yirigale. Ne mu diaspora mu demonstrating nti muli baakabi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Omulimu gwe mukoze mweyongere maaso. Naye mbasaba munotinge buli muntu yenna. Abo ba modolo Nsereko mufune ka black book ka mwako. Mukanotinge. Munotinge. Then aftermath ya Lumbuye bwavaayo bwati tugenda kudiginga deep kyazze kitya. Baani abakibaddemu kubanga bana basajja tebasobola kuva Uganda ne bayingira buyingizi Take bafunye batya engundi kubanga abantu ababa wa passport kino kiddayo ku government ya Uganda. This justifies that Ugandan government is a terrorist government. Mwawa ba terrorist gundi visa mwawa ba terrorist passport ne bajja ne basaba nga bekwese nti bajja kwateninga bivulu ne bajja Take ne bakomitinga illegal activities. Tugenda kutandika okudiginga deep. Buli muntu yenna yabawaddeko eyabayambyeko abantu bano. Wait, you are going to serve. Wait, you are going to be paid. Buli muntu yenna eyarendalinze omukono ku bantu kukugwamba kwa Lumbuye kukubeerawo nga Lumbuye taliiwo mugenda kubeera nga musasula kyonna. Wait. So mbebaziza nnyo bannange mwenna. Nyinza okwogera n'enkya ne bukya. Ne on behalf of abantu abeewaayo, abasalawo, abatalaafiya, we are very proud of you. Thank you very much. Bannange message zenyina muno. Mpitirivu.
messages zenyina everywhere mpitirivu very constructive messages mulina willing no ibanange bana mwe Museveni bye bino byokola ki bye bino byosubwa abantu batubuuza Kojja how much can we send ne tubagamba bannange mulinde it's not all about money. It's not all about money. Wamukitegera. So, neyanziza nnyo neyanzeege. Njagala mu sharing video ne tuke ku Nsereko Muhammad. Nsereko akumanyi Nsereko. Nsereko ajja. Fred ajja. Fred ajja atagenda kukukwatako. Fred ajja agenda kukukwatako. Mugenda kutegeera. So mbagala nnyo mbagalira ddala mu sharing video eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.